Ewa Pastor Bugingo ku chachi bitabuse alumbiddwa akatambi kengendo okubeera nga nkuzanyira naye nga nkusaba subscribe nga atandaba nawe atana likinga video gena maaso obeere nga ogirayikinga. Pastor Bugingo tolisobola Bobi Wine kano mukasalemu. Pastor Bugingo tolisonyiwa tolisobola Bobi Wine tebakulya sente, tolisobola Bobi Wine Pastor Bugingo nebo olikolo tia tolisobola Bobi Wine. Akakanya akakubongo kango gwebba kuli ya makula tolisobola Bobi Wine nebo olikolo tia Museveni wali kuwa sende mika tolisobola Bobi Wine nze nkubuli oli mulala. Akakanyo ko akakubongo kanga wefukulira mu magulu no mala ibanga linkana kimagulu ga makula ne atenga wunye mindi no bongo ko obunye oba butano maso tolisobola Bobi Wine yo kanchikubulize byoza nyambi mayimza ja mugezi ku internet kali nkubuse kyozanya nkubuse ati nabu napimye odagwe Pastor Bugingo go wakochize Grace Kani baganda banga abandaba omusumba oyo ngagenda alonde gunju bwalonde gunju lyalina omwana waago ng'omwana waago gubuliddwako taata naye gunju lino engeri yebaka nnyo n'amagunju amalume mangi gali terimanyi taata wa mwana waago in first place naye nga lyafuna ku mukisa naye yebaka ku mugunju ogumu okuva mu famire y'abagagga Prince Omaro we yagaana omwana kube gunju lyazaala akasanke mwana aliawo tata wo Prince Omaro ziyankuba esimu nangamba omwana alabika bulala talabika nabajjajja baffe tafaana sebena bakiziwe abazzukulu baseka satwe omwana ono sibanya afaana mu akawundo munansonyiwa ndi musajja muzadde sugamba mvuma mwana omusajja we yangamba tata wo Omaro omusajja omusiraamu oyo yangamba ba Grace Kani yazaala akawundo zenegamba nenjipa ne post yange mara baje nakola ku Facebook lenga abannaye Cesar atenga yeganya omwana tafaana bajjajja baabwe ekyo kitu kyatambula Grace Kani azadda akawundo ne bitambula bityo Grace Kani azadda akawundo ne wajjayo omuzira kisa Pastor yabongo ka amanyo nga gwebba kuli ya makula nagamba yeye yaby'okulabirira omwana yenda kuzina abadde alabirira omwana w'eggunju eryo li Grace Kani kakati enseno nga balimba eggunju bagenda dikolera longi bwe balimba eggunju bagenda dikolera longi tebakola longi kuba eggunju tebayita eriyina nnyimba yenda kwa poste bagamba eggunju eryo we likolera kye bayita concert abantu ne bana ne wanaafuna Levikson kwa manyi Levikson mukwano gwoyo Pastor yabongo keddibu Pastor ne wanaafuna Levikson mbwaleeta abantu mugundi eri eggunju lya teri lyafuna abantu bampuliriza nga bali buzaabuza concert yabaawo oyo ndi ku Grace Kani obuterevu nnyo oyo nno ye mukulu penge kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga bwotyo omwewulirirako mbeera ekyali ya Grace Kani olunaku olw'eggulo Grace Kani yalabiddwako ng'akutte bodaboda nga ku boda atambula awoggana ng'ayogera kimu nti Bobi Wine ne baganda bo mukomyewo ensawo yange kwegamba ng'alinga ategeeza nti Bobi Wine n'abanuupu bonna ababbye ensawo ye kakati omukulu ye penge agamba nti olukwo olwo mbu ne Pastor Bugingo alulimu kankuwe katambi katono nnyo aka Grace Kani weyabadde alangira Bobi Wine n'abanuupu okubba ensawo ye. Mukulu Honorable Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu taata Eddie Awe gasina tezinaweza sawa 5 enkya Eddie Awe papa we data ndio masirimbi abafuzi mukulu Eddie tata Honorable Kyagulanyi Ssentamu mama wange babire itungo Kyagulanyi bino mbyogera abantu pensawo yange nabesonyiwa mundekere emirembe mbegayiri nabesonyiwa kale no akatambi ako bw'okawuliriza omukyala yabadde ayogera ku Bobi Wine Babi ye Kyagulanyi ng'ayogera ne ku baganda ba Bobi Wine mbu be babbye ensawo ye era ng'ali mu bagamba nti mumpe ensawo yange kakati omukulu penge olukwe alutubuulidde tetumanyi oba lutuufu
oba bya bulimba naye nga omukulu Penge ategeezezza nti olukwe luno lunene nnyo era lulimu n'okubeera nga lulimu embeera y'okulanga show. Waliwo konsati ey'omukyala Grace Khan egenda okubeera nga abwetyo ekolebwa era n'olukwe luno olw'okubeera nga omukyala ono mbu yamenye amannya ga Bobi Wine mu katambi kano n'amenya abanuupu bonna nti babbye ensawo ye mbu olukwe mbu simanya Pastor Bugingo abirimu si bigambo byaffe abigambo bya mukulu Penge kansuubire osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako katulinde tulabe wa gye binaggwera naye nga ye Penge ategeezezza nti olukwe pasita yandibanga alulimu ffe nga tuli wano tulowooza nti oba Grace Khan alina ekizibu oba drugs ze zimukola bwe zityo kumbe alina system empya gy'agenda okuggulawo ey'okulumba Robert Sentamu Kyagulanyi n'abanuupu. Kale kankwongereyo n'akatambi akalala katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga atanaba nawe atanalayikinga genda mu maaso obere nga olayikinga. The president. Abana bagamba balina sente ze baawaayo nga bazisonda nga association. Sente ze baweebwanga. What is the truth about this money and what is accountability? It was being handled by Hanson mostly. So I would get at work and see him giving out money and stuff. Kati bino ebirala ebyabaawo saabiraba. So nalaba abaana ne meetinga ne mukunja nandaga proof wenga yenna mulina ku bintu byayogera. You know, and not just him actually bawera. Nga yandaga proof bwe nti batole sente zange sina kinafunamu biki ne bansuubiza kino nakiri nga paperwork yenna mulina. So nengamba mukunja the best way to do this if you actually want your money back is go to court because proof mulina. You know, sue the person. You know, or have some kind of case nti banaye kati ye simanyi oba just taina lawyer. You know, because artists sometimes tetwagala kubagana nnyo because enkya tomanyi kyekigenda okubeerawo kati ndoza yagamba manyi just kamalemu obusungu bwange muswaze wano ku internet male mbiveeko instead of going to court naye nga ye evidence amwina ne byayogera bituufu nabirabako. Buterevu nnyo wetwogerera ebyamukunja atesera n'omukyala Alima Namakula byandibanga mwana twate abikyuseemu anti bwino atandise okubeera nga bwatyo avaayo. Omukyala gw'ova okulabikako oyo nno ye pulezidenti owa UMA ekibiina ekyogerebwako mukunja mwe yatwala ssente ze era nga agamba ye bwe yawa ssente yali omukyala Alima Namakula nga kwogase n'omwami Hanson Baliruno. Kakati pulezidenti yennyini ow'ekibiina kino ekyawuma avuddeyo n'ategeeza nti ensonga za mukunja azimanyiiko nti era ddala kituufu mukunja abantu bano yabawa ssente era tebateekeddwa kubeera nga beewakana. Sindi Sanyu ategeezezza nti ddala mazima omwami n'obukakafu yabumulagako nga ddala ekituufu yabawa ssente zaali mu kwogerako ekyamazima talimba nga we tubadde tubyogera emabega kaawo n'obiteebereza nti omukulu yandibanga alimba omukulu yandibanga abawaayiriza. Kakati Sindi Sanyu avuddeyo n'ategeeza nti ddala kituufu mukunja atasera bambi yabawa ssente ze. Kakati ebintu bitandise okubeera nga bwe bityo bikyukamu kubanga era bw'olaba Sindi Sanyu ng'ayogera tosobola kubeera nga ate olowooza nti ayinza okuba ayogera kalebule kitegeeza ayogera mazima matuufu g'amanyi. Ate bw'ogattako n'ekiri ekyokubeera nti ye pulezidenti owa UMA byonna ebiba bigenda maaso eyo mu kitongole kyabwe aba bimanyi bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Kakati bw'aba avuddeyo n'ategeeza nti ddala kituufu omwana yabawa ssente awo nno olutambi luba lukyuseemukko era ndowooza omukyala Alima Namakula Hanson Baliruno bandibadde bamutima mulungi ne bawa omwana ssente ze n'asobola okugenda ate munange n'abeera nga ayejjanjaba. Olutambi lutandise okukyukamu n'amazima gandibanga bwe twogerera gatandise okubeera nga bwe gatyo gavaayo anti bigambo bivudde mu pulezidenti yennyini owa UMA. Katulinde tulabe wa gye binaggwera oba mukunja banaamuwa akasente ke oba tugenda kubeera mu kwezooba. Jjukira naye yagambye kati takyagala byakumusonyiwa ebyokumusonyiwa byavuddeyo wabula kyagala kiri kimu
sente ze. Ngenda kubeera nga mukuleetera mu video egenda okubeera nga eddako naye nga nkusaba osubscribing ku mukutu guno gwa Jika Media. Likinga video naawe atanaba kulabika nga ogirayikinga tubeere ng'ekintu bwe tutyo tukikwasaganya malidaadi sana. Yitira mu comment section obeere nga bw'otyo ompa endowooza yo. Olina kyagala obeera nga otuwabulamu butereevu beera nga okiyisa butereevu mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.